tanga akwese Museveni. So byanjogerako mbyogerako nga mbimanyi. Abasinga kumwe mwali bato abana mwali temunazaalibwa. Nze nali wa myaka ena Museveni we yawambira ensi yaffe. Naye okuba kwolwo yatufuula baddu mu nsi yaffe. Bwe yalinga ayita muno twamwesiga, mwenna mwamwesiga ne mumuwa obuwagizi. Naye alinga ng'eyali alabuna ettaka ery'okubba nga amaze okufuna obuyinza. Olunaku lwaleero bakadde baffe bonna bafudde bennyamivu, bafudde ennaku, bafudde tebatuukiriza, bafudde nga balabira ddala n'abaana baabwe babalese nga basibe. Naye Katonda ali waggulu teyeebaka. Ani yali amanyi? Abantu b'eggomba baali batufuulira ddala basiru, baali batufuula nti tetutegeera, nga balowooza ffe kujja eno kutudongowaza na kujjayo bululu. Yatandikira mu bakadde baffe abasajja abakulu abandibadde ab'ekitiibwa. Kati nkula ya ziripooti nti abasajja ab'emyaka gy'abakitaffe bamukatuliki be bakuba abaana, be batta abaana, be batta abaana. Njagala okubawulira abaana ba maama nti mu mirembe egyo taata bwe yalanyumiza ne bakulu bange bano Banyanzi ba Ediyawe bakasiba tebabanyumiza, baali bategeera baŋŋamba wano waliwo omusajja gwe baayitanga Kiwanuka nga gwe bakozesa okunyigiriza abantu. Museveni agenda najjayo omusajja bamuyitanga Sokolo. Abasinga mwali temunazaalibwa, abasinga mwali bato nga be bakozesa okunyigiriza abantu baffe. Era ng'abazungu bwe bakolanga nga bajja mu mmwe ne balondamu omu ne bamuwa ssente ne bamuwa nakuta n'anyigiriza abalala. Naye Katonda teyeebaka, yagenda mu ghetto n'ajjayo omuntu gwe baali tebasuubira. Kaakati nno eyo y'ensonga lwaki ne mwami Museveni alabira ddala ng'eyamaalula ensiridde. Bonna bonna abamuyambanga amataka gaabwe bagabbe bagamazeewo. Nkimanyi bulungi, mwenna mumanyi abaali ab'emyaka gyange ne besingako akatono, mumanyi omusajja yali ow'amaanyi ennyo gwe baayitanga Mubiru Erifaazi. Omusajja yali omugagga, era ng'oyo omusajja yatuzaalira omwami gwe baayita Padde yatuzaalira Mubiru Erifaazi omupya. Be basajja bayamba Museveni, naye nategeezeddwa nti naye ettaka lye baalibba. Ne bamukuba n'ebigo, ne bakuba n'abantu n'emigo. Omusajja n'abava gy'avudde n'asenda ebyalo 3, n'asenda ekyalo ky'omukitemu, n'asenda ekyalo eky'omunkwale, n'asenda n'ekyalo ky'ekkoome, ekkoome gye twajjanga emiyembe. Kyannaku nnyo baganda bange, naye njagala bategeeza Katonda teyeebaka. Era mwabalowooza nti Mubiru yafa, kuno Mubiru Erifaazi. Mabali oba Museveni yalowooza abakadde baffe baafa, babalo yali alowooza Ssentamu yafa, kati yenze Ssentamu. Yenze Ssentamu, ate ngono Ssentamu omupya ate ng'alimu n'obupadi. Ono Ssentamu omupya ate ng'alimu zi WhatsApp, zi Facebook, zi Instagram. Kakati tebatusobola. Baganda bange yakozesa ebigambo bitono nnyo. Manyi nti wano waka olunaku nga luno nga tukyali bulungi, nga eno ensi ekyali yaffe, nga tebannatufuula baddu bakitaffe battanga ente. Luno olunaku lwalinga lwakutta nte, Mukasa natta ente Wasinda, kuliko natta ente Ensambwe, Ewasezinyo ne batta ente ewa. Naye Joseph muganda wange gwe twasoma naye Kakereziya mulabyewa omuyayi gwe twajerikanga ennyo. Wuyo waniko omukono bakulabe. Oyo Sesanga twasoma naye wano Kakereziya Kanoni. Naye otuuka mu masomero ge twasomeramu tegakyukangako baganda bange. So nandibadde mbagamba bingi, nandibadde njogera ku buli kizibu kye tulina mikwano gyange, naye obudde tebuliiwo. Ate mmwe sirina kinene kyakubagamba. Abaana b'eggomba sirina kinene kyakubagamba. Kyenjagala mumanye nti tetulina njawulo n'abaana b'e Busoga, tetulina njawulo n'abaana b'Omwankole, tetulina njawulo n'abaana b'e Kasese. Ffenna ebizibu tulina bye bimu. Bannange bye babakola wano, bye bakola mu Arua, engeri gye babagoba ku ttaka ly'abakitammwe ne bajjajjammwe, bwe bakikola e Nebbi, bwe bakikola ne Mwankole, bwe bakikola e Kasese, ebizibu tulina bye bimu. Ekyenjawulo mu ab'eggomba kye mulina nti Katonda yasonze wano Gomba. Katonda yasonze wano Gomba wano. Obuvunaanyizibwa ffe bantu wadde abuwadde b'eggomba
akoze atya katonda asonze bano gomba wayagala okusinzira okugonjola ebizibu by'eggwanga lyonna ekizibu ky'amazzi kyetulina wano kyekizibu ekiri ebusoka ebizibu by'ebbeeyi y'obulimi wano enfa buli lunaku ebizibu ebiri embaale ife twasomera ku mwanyi naye bannange tugamba enseene ekyuse nnyo bannange emwanyi ezatuweerera nga tezigula kati nava ate nga kituufu endebe y'emwanyi embisi bategeezeza tegula nusu kasanvu naye kiro y'ennyama egula $1,000 n'ekitundu zezo emwanyi ze twasomerako kati gwe muganda wange sesanga ogenda kuweerera otya omwana gwo ate ng'eno si nsobi mikwano gyange kino kigenderere okukakasa kibuli kye bandibadde obulukukiramu bakisuula ebbeeyi ekiro ya kasoli ya sente meka akawunga ka sente meka tokiraba nti baani abamugula tokiraba nti kigenderere okwakuwaza abantu baffe okubatuukira ddala kudde bigula bisembayo n'olwensonga emikwano gyange nga bwe mbagamba bingi nnyo betwandibadde twogerako nze nasoma n'abaana muno mutabani wa chifu Sitakange Robert yali tasamba mupiira ne basamba ono Kaluna mutabani wa Gikoloba yali tasamba mupiira ne basamba naye ezi talanta zonna zaafa bwe zityo nze okulaba nti nabagomba nenfuuka nga bwe nafuuka ndi example y'abaana bangi miliyoni ne biliyoni sigomba wokka wabula Uganda yonna lwakuba ffe twafuna omukisa yakasomera katwasomeramu twalina bamasita mwanje twalina bamasita eri bamadamu nalwanga abatusitulanga ekitone nga tebakikola nga education system naye kubanga batulabamu ekitone era ekitone ekyo nze omukubaana abadinye nnyo abafuna omukisa nenyongerayo ekitone kyange babobi wine abalala bonna bonna basigala awo ensonga lwaki baganda bange bwe munafuula pulezidenti wammwe nteeseteese wamu ne bannange okutunula mu byenjigiriza byaffe nga si just academics zokka naye tutumbule ebyemizannyo tutumbule talanta tutumbule ebyobyo ebyemikono tutumbule buli mulimu buli kitone muntu kyalina wanegomba okwananako n'ebitundu ebirala tusobole okufunawo ba Ronaldo oba mwaleeta Bobi Wine lwaki temuleete Michael Jackson lwaki onoobeera ku TV tolabe twalina omwana gwe twasomanga naye wane Kasaka bamuyitanga nsi erikomawa nga tafubutuka misinde ne bafubutuka naye obasanga bonna abaana bambi kati twasomanga ne Sitakange Robert gwe mbagambye yali mutabani wa chifu muganda wa Sesanga Wire yasamba mu mupiira nga Maradona kasamba wali ku TV enkya naye akakola mu kisaawe ekanoni awo wamanje naye nazeemu okusanga Sitakange nga bannange naye nakati alakakyamera waminagize n'okugaaba eyo yembeera abantu baffe gye balimu baganda bange n'olwensonga eyo baganda bange njagala bategeeza abaana b'eggomba nga bwe mbadde ŋŋamba abantu okwetola eggwanga lyonna nze bwe munafuula pulezidenti wammwe mujja kuba temufunye boosi mujja kuba mufunye omukozi mujja kuba mufunye saavanti mujja kuba mufunye omuweereza togenda kuddamu kulaba bano ba DPC ne bamujja gye bamugye tamanyira bulombolombo bakinasanga abantu bali mu kusikana bakuba mu kiyakasi kakati nze omwana owakuno ne muŋŋana okujja empewo ze waffe zinfuweko muli balalu lwaki ebyo byonna babikola kubanga batya mikwano gyange kubanga bakoze ebikolobero bingi njagala basuubiza nti mu Uganda empya temugenda kubeeramu busosoze mu mawanga Mwami Museveni abadde atambulira nnyo ku nsonga y'okusosola abantu nze kitange yeyandako okwagala abantu taata wange yalina faamu ya mayiro 7 awo ebyange ematu ng'era akolagana n'abantu abamuwanga gonna nga batandika okwogera olunyankole olowooza mu nyankole badda mu lunyalwanda olowooza mu lunyalwanda badda mu lusoga badda mu lukyoli olowooza mu kyoli eyo yembeera gye twakuliramu yensonga lwaki mundaba olunaku lwaleero emikwano giba mu Uganda yonna kababuuze nze Museveni gwayita omusosozi mukazi wange muganda kitegeeza ki ekyo kati njagala obategeeza mikwano gyange ife omugigi gwaffe twesanga tukwatagana twesanga twagalana twesanga tuli wamu twesanga tetulina kusosola mu mawanga twesanga tetulina kusosola mu madiini twesanga ffenna tuli kyekimu so njagala okubasaba nga maliriza abaana b'eggomba banange nyina bingi ebyokubagamba naye obudde bugenda bataata naye mbimanyi nti mubimanyi ne bwe mbasogera ekintu kyonna ne batunulira butunulizi bwe
baganda bange kubanga zeetaaga banyonyola ebizibu byenkuliddemu bye mukuliddemu embeera gye mbeeramu gye mbeeramu bye mwagala bye njagala era mumanyize baweereza kati njagala okumaliriza nga mbasaba titulina omukisa ogutabangawo guno omukisa gwegwokukyusa obukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi bano tebabatiisa kulaba zipatro nyingi nga zingoberera simanyi ziki twasembayo wano okulaba egomba ku mirembe gya fire lutaaya katonda n'atujjukira n'atuwa obuvunanyizibwa obupya kati bwe mulaba wano simanyi amateeka ngoberera temubatya abongobera kubanga olende ndi pulezidenti bagenda kufuba obatiisatiisa muleme kulonda mbasaba buli omu abeeyo alonde buli mukono gwe gwomanyi buli muntu gwomanyi kuba olabe mugambe waayi walonze olunaku lwa 14 abakadde abalwadde abalema mubayambe mu abaana ababooda mukikole asobole okuteeramu abaana ababooda amafuta bagende bakuŋŋanya abantu balonde twagala buli muntu alonde baganda bange omala okulonda tokola ki obaawo luno lunaku lumuloka tuluweeyo olusobola okukyusa obulamu bwaffe n'obw'abaana baffe n'obw'abazzukulu ekyo bwe kimu kimala njagala obasabira mwekolemu omulimu tulina abakulembeze baffe bano babeti sentamu basaazi mubirwalwa njagala obeere wano kido tulina abakulembeze baffe naye nammwe njagala mwewe omulimu buno obuvunanyizibwa temubutulekera abaana ba maama buli omu yewe obuvunanyizibwa Museveni yewanira mukuba kalulu talina pulani ndala alaba gyawunye kati pulani yakuba kalulu njagala obasaba mukole enteekateeka mukume akalulu tukume akalulu kano mikwano tukume akalulu kano bwe tunaamala okuwangula gye tusookerako mu gavumenti empya kwekuzawo ekkomo ku bisanja kikafuuwe pulezidenti okuddamu okutufuka emyaka gino nga nange mwendi kino kibasuubiza nga ndi ku ttaka ly'aboobwe wano Egomba kikafuuwe okuddamu okukwata ku constitution y'eggwanga kikafuuwe Museveni yenna kyemalira agenda okusembayo mu Uganda baganda bange nalibadde nabingi ebyebagamba naye kubanga tuli waka ate tugenda wala tulina okugenda emaddu twogere n'abantu baayo tulina okugenda esembabule ate banyina n'okuyitako ku bijja by'abakadde bange naye webale nnyo okutwagala akabonero kaffe manvuuli buli wosanga manvuuli ng'okola ki temubakiriza batiisatiisa eno ensi yaffe webale nnyo mwebalire ddala Yes, His Excellency Robert Kyagulanyi. Munzikirize mbagalize Christmas ennungi. Christmas y'omwaka guno abaana b'Egomba. Mwebalire ddala. Oyo abeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga bamumanyi nga Bobi Wine. Afuuse ensonga mu ggwanga Uganda. Afuukidde nakyemalira akayinja mu ngatto. Nakyemalira buli watuuka bw'ati awulira akayinja kamutokota mu bigere. Afuukidde nakyemalira akakato akayinja mu ngatto. Nakyemalira buli walaba bw'ati agamba ono omwana kati bino nno kankuwulire bino birabye bibadde Egomba naawe olabyeko n'amaaso go tebakubuzaabuza nti oyinza okugala nakugamba nti no Kyagulanyi bamubodde Egomba tebakubuzaabuza. What did you see? Kikyotalabye sheyalinga ne munno mugambe jangu olabe ekibadde Egomba. Mugambe jangu olabe ekibadde Egomba ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mugambe jangu olabe President wa Uganda ow'ekkumi Geoffrey Mutalya eyasalawo media okubanga nkutuusaako buli kimu olunaku olwaleero abaana b'Egomba President ababuuzizaako oyo President wa Uganda. Bwatyo yeeyongerayo ate abenga agenda wali esebabule naye abategeezeza alina okuyitawo ku bijja by'abajjajjaabe ewa JW Ssentamu bwe yagalamizibwa.
Yes. Haya basi. Robert, kidwa enyonga bodwani. Ayo kidoko na bana